wetukomye nga mu bigambo bya Ali Khamenei agamba abakulembeze oba olukiiko olw'aba experts abakugu tiwe muba mulonda ananzirira mu bigere mulondo oyo asinga okuba omulabe wa America. Kakati ku weekend ewedde Donald Trump bamubuuza abamawulire mu America nti owayituwulira Assembly of Experts serabika yagala kusemba ono Khamenei omuto nagayo yotayina kyasobola yamuyita namba lujega lightweight. Kakati member wa Assembly of Experts we yali onyonyola naga nti olaba sitaani tamusiimye kitegeeza ye muntu omutuufu. Oyamuyise namba lujega naye kati ate ye bamuyita ki? Sitaani. Naga nti olaba sitaani tasiimye ono kitegeeza ye muntu omutuufu Khamenei gwe yatugamba okulonda. Kubanga sitaani tayinza kusiima. Jukira Trump yali amaze n'okwogera wiiki ewedde nti omusukulu mumpya analondebwa Iran ayina okubeera omu ku basalawo naye si member wa Assembly of Experts. Ne Trump ng'agamba naye eddoboozi lye lirina okuwulirwa ayina okusalawo mu kulonda omusukulu mwaddako. N'olwekyo olaba embeera eyaleese Khamenei ono omuto. Naye nga tonavaawo awo wazzeewo of course mulimu mu birugodi Namasula ndowooza oba Iran balowooza ddala bwe balonda omulabe wa America asinga ne balonda omwana gwe battidde kitaawe baba balonze omuntu omutuufu. Anti nkugambye nti principle esooka kati ono ne bamutta psychological battle esoose baagimeze. Ti bw'oba olowooza nti wabatiisiza bakulaze nti bali gumiti. Ate ensobi America gye yakoze kwe kutta asembayo kati teri kyoyinza kubatiisa bw'oba wase Ali Khamenei kati okutta ono temuli. Kiri kyekyandibadde kisinga okubakuba ewala mu lutalo lwonna buli kaseera ekyo kiwandibadde obatiisa nti bwe mutakola kino nja kutta oli kati gwe watandikiddeko. Kati kibi ki ennyo ky'oyinza okunyumeza abe Iran bano? Kibi ki ennyo ky'oyinza okubanyumeza ekisembayo kye watandikiddeko? Ekisembayo kye watandikiddeko. So kwe kusoomoozebwa kati Trump ne banneko balina mu lutalo luno. Kati mbadde nkulaga nti mu mbeera ya bulijjo singa si bino Trump ye yabadde campaign manager wa Mojitaba Khamenei. Bigambo byamwogeddeko nga erinnya lye litandise okwogerwako n'okutta kitaawe. Kati nga balina okulaga nti tukyali bagumu stability weeri nga omwana yasobola okukijjayo obulungi. Kubanga mu philosophy ya Khomeini ne Khamenei omugenzi bonna baali tebakkiririza mu bukulembeze bwa nsikirano. Ne Khamenei kennyini abadde akyogera mu bulamu bwe naye kati embeera ye yaleese omwana okusikira kitaawe. Ekirala nti ekyamazima ebisaanyizo singa ebadde embeera ya bulijjo ebisaanyizo bingi abadde tabirina. Tabeerangako mu office y'abukulembeze ntongole yonna. Mu bamanyi mu nzikiriza naye tabadde mu bakulu kubanga n'ogenda mu ttendekero y'eddiini yagendayo ng'ali mu myaka 3. Banna abasingawo batunuulira Balarijani n'abalala bayingirayo ku myaka 2. Ye yayingirayo ku 3. Kyokyola nti bagenze n'okutuuka okumulonda okubeera omusukulu nga tanatuuka ku ddaala ly'abwa Ayatola mu nzikiriza y'Abashiya. Ate mu kusooka ssemateeka omukadde yali agamba omuntu yenna okufuuka supreme leader alina kuba nga ali ku ddaala lya Ayatola. Naye ekyo Khomeini yennyini Iran yakikyusa kubanga ne Khamenei omukulu kati omugenzi agenda okulondebwa yali tanafuka ku ddaala lya Ayatola. Naye ade yali tanatuuka ku ddaala lya Ayatola yali ku mutendera gwa waggulu mu byenzikiriza era nga yeebuuzibwako kati ono n'ekyo tekibaddeewo. Naye ekirungi nti n'akakwakuliza ako kaali kaavaawo mu 89. So amateeka gabadde tegamukwata nga teweetaga nakola nongoosereza. Naye ng'oggyeko ekyo ky'oyinza okuyita ng'obunafu amaanyi ge we gabadde weewano nti yadde tabadde mu kifo kitongole naye gye bayita kitchen cabinet ya kitaawe yabadde agikulembera era ng'oyinza omuyita nga chief of staff mu office ya supreme leader okumala ebbanga ddene. Jjukira kitaawe amazeemu emyaka 37.
kati oli bw'abanga yabadde kumpi aggala n'okuggulawo oyo ayingira okulaba kitaawe jjukira obuyinza bw'omusukkulumu bungi muduumizi w'amagye ow'okuntiko yalonda minisita w'ebyokwerinda minisita w'ensonga z'amawanga amala minisita wa tekinologiya yalonda saabalamuzi yalonda akulira tv y'eggwanga akulira rediyo y'eggwanga yataawuluza enkaayana singa wabeerawo okusika wakati wa parliament n'olukiiko lwa guardian council kubanga assembly of experts etabaganye ekolera ku ye yabalonda abatula mu assembly mu expedience council si assembly of experts babalonda bulonzi ne expedience council yagironda kati obuyinza bwe bugazi kati omuntu nga yakuta ekisumuluzo kya office eyo ne bwaba talina kifo mu government obumanyirivu buba bunene kati bwagattako emyaka gye yalwanako emitonotono mu lutalo olwa Irani ne Iraq mu G8 banywanyi be bangi bwe bali mu Habibu Battalion olwalo bali mu febyenkizo mu government ne mu bitongole by'eddiini jjukira mu Irani omusukulumu alina okubanga agatta bibiri obukulembeze bw'enzikiriza ate n'obw'ebyobufuzi kakati omulabanga eyo eddoboozi ly'eddene era ensonda zikulaga nti Islamic Revolutionary Guard Corps n'ekibinja kiri bwe twayisa abaamucaka mucaka babadde basinga okumukuutira akadingidi nti yasaanye okubeera kakati ekyo kimuwa enkizo ne gabeera n'amaanyi mu kiseera kino nga yakafuna obukulembeze ng'omukulembeze omusukkulumu owa Iran. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadaawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like.